Oluvannyuma lw'ebbanga ng'ali mu ddwaliro Ensambya, Kyaddaaki Andrew Lwanga asiibuddwa ng'abakugu bakakasizza nti kati atereddemu. Right now badokita ba recommending mbeere nga okukozesa bakiyita physicals ndi ku physiotherapy. Doctors bankeberako ne baŋŋamba kola kino kola kiri okugezaako okuzaamu amaanyi mu magulu gange nsobole okuddamu okutambula obulungi. Ekyoperation bakiwaamuko ka time agamba nti engeri gy'orespondingamuko ku ddagala ne ku method ya physiotherapy tuyinza okiwaamu ku budde nga bwe tulaba bwe kiba kigaanidde ddala. That's when we can recommend nti olongoosebwe ku mugongo. Lwanga atunyonyodde ennaku z'amaze ku kitanda ng'agamba abantu be babadde basiibaawo kyokka nga ye yali abafunira ekyokulya. Ebbanga n'akaseera ke mmaze mu ddwaliro ku kitanda ke kakyasinze okuba akazibu ennyo mu bulamu bwange kubanga simalanga ku budde buwanvu bwe nti nga ndwadde sitera nnyo kulwalalwala. Kimberedde kizibu nnyo kubanga abaana bange mbasobola balabirira waka wange mukyala wange ababeera banda because emabega wali mbadde sobola okugezaako okwetengerera okuyimirira. Wadde Lwanga atambulira ku miggo asiimye bannamawulire bonna mu ggwanga abalwaniridde obulamu bwe n'okulaba ng'afuna obwenkanya. Nebaza bannamawulire bannange from all media houses. Buli omu abadde so touched ku nsonga eno. Leero nze yakubiddwa ate enkya muntu mulala agenda kuva mu media house endala nga yakubiddwa. Mbeebaza nnyo olw'okuba obumu n'omutima ne support gye mumpadde. Olugendo tetunnalumalayo, twatambulako ekitundu, twali tulina osisinkana nsaba poliisi ne tutamusinkana era ne tulaga obusungu nti kyatunyiiza nnyo ne tuwanjagira minisita atali mu ggwanga essaawa eno naye nga tumanyi nti tugenda musinkana ne Mwami Kayihura nga bali wamu tusinkane n'abalala bekikwatako tusinkana ebitebe by'amawanga ag'enjawulo twagala bano bo bateekebweko blacklisting. Mwami Mwesigye abe nga tasobola kufuna visa ey'ekitebe ky'amawanga wano mu ggwanga kutambula genda paka ng'emisango gino gimaze okuwozebwa ne yejjerera oba ne gimukka mu vvi. Kyokka Lwanga tumuleseeyo mu ddwaliro oluvannyuma lwa poliisi okweyama okumusasulira wabula ng'ebadde tennaba kuweereza nsimbi. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga ategeezezza ng'ensimbi bwe zinoonyezebwa ng'essaawa yonna za kusasulwa mu ddwaliro Ensambya.